nange baali bamuwadde akadagala operation tunyweze obufumbo. Operation tunyweze obufumbo. Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiisewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, alright, tugenda maaso ate nate tutandika butandisi endetandikidde omulambalamba sala bakuyimiriza banyumereza ate nate nagamba bannaffe abakyotera film productions bakutuusizzaako tutandika butandisi. So nga Duncan Digital Studios ekyali ku Nyanjula egenda maaso bakutuusizzaako nate era tulina kulekanya osubwa efirimu by Duncan Kataala Mwesigye Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala taddoba ye director ate nga Ronald Omusiru nasirwalira mu location z Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects. Seguya Muwadda ng'akwereza nga Baba Sumagia, Nabayunga Sandra ng'akwereza nga Nangonzi, Mwanje Steven ng'akwereza nga Omukuuki. Ekyali tandikwa Okira Ronald nga Taata Maria. Entandikwa firimu egenda maaso Samu Kapuru, Moses Scovia nga Beka ate nga Muwawi Joseph nga Dembe. Ekyali Nyanjula firimu egenda maaso tutandika butandisi. Omusajja oteeka mu ccupa kakatuddako ewa jjajja Mutuula ku Lubengo. Mwanje Steven Kabanana abantu basuula okwawukana. Ekizibu kyo bwe kibanga kyakubaawula bano abo baawukana oba si ekyo okubagatta ne babanga byonna mbisobola. Oyagala kikubagatta kubagattulula gwe obadde kyosimba olukono. Jjajja simanyi oyo obadde kiba jjajja bamanyi oluzungu. Jjajja nakye jjajja nze mbadde njagala otugatte ngatte n'omwami wange twenga tukala jjajja n'oli nazaala wange akyawa oli jjajja omwana wa luzungu bulala omwami wange but not separating. Nze saagala kwawukana bbawa kati abali mu kutunda ettaka ly'omulwadde tulina kye tutalina wa Tiamaani naffe akasente tukaleese. sente ziriwa okwata ku bitali bibyo ogenda okwata opapa ki mbadde ndaba gwalaba kati nnulaba abayite mupapa ekyapa kyo kiriwa Muleete muzeeyi yoke mukwate ku kyapa. muzeeyi muleete mumuleete bano be bagula Mala kulaba ku muzeeyi. naye n'eddiiro ezigwera ku ttale nazo baba bazibaamu embirigo muzeeyi wuno. Kyapa ze nakyo. Ekyapa weekiri kiri waka ekyapa kiri waka mbadde ngamba tugenda kulaba gy'ogenda oggula. awayi leka tulabe Sente temubanga linda naawe sente tugenda sooka tuzibalemu. sente baagala kubala ogw'omudidi babala Ekyo sooka oggalewo Kyapa tukuwe sente. tugende basebo mbawe nga bagenda bagamba bagende muzeeyi abalaga ekyapa bakole endagaano babeewo okusayininga
Banze mbanje situla saka. Omugagga ayina amukwatira ensawo zo zaffe. Tuddako ewa jjajja. Tomanyi kyakuleese. Ekyakuleese okimanyi oba tokimanyi? ngenda kikola. Jjajja, I'm gonna do it right away. Manya ngenda kikola ko. Eno omwana ono bannange. Of course ngumanyi, that's kikiro kindi wano. Ogenda giteeka ku kyayi wannazaalawo. Kati tugenda ku empirimo. Empirimo eno bw'ogiteeka ku kacyayi k'omwami emukyusa omutima nnyo. Yongera ebbalaga omukwano. Fuba okulanga ogendako mu kyalo osinkane nazaalawo. Nazaalawo naye ogimuyiseeko empirimo. Bw'onoomuyisaako empirimo omukwano gujja okweyongera n'olijja mukyayira tojja kumanya. Jjajja atandise okubalaga ekyokula. Ono jjajja mulala nnyo omukooki. Wuyo jjajja mukooki. Mutuula ku lubenge lwa Mbalama. Wuyo atuula ku lubenge lw'Embalama. Ozanya n'okuzanya. Kyawedde dda. Mwana muwala ogira katono nnyo. Oteekamu akanji agw'eddalu. Gira katono. Akanji ajja gw'eddalu. Owulidde? Kwata emikono ebadde ki? Ogwo omukono weegwaki? Lwaki okwasa guli ogwa gundi? Gwe nno obeeramu amagezi mwana gwe, obe serious kwe wazza okukola. Kati munyangwire. Nawaayo ekigali. Temuyamuke nga baamuka. Egenda maaso. Tugenda maaso. Mbadde nsaba ogendeko mu kyalo. Nze eno tubeere ffenna. Siwali buzibu, nyina ensonga lwaki nkugamba obeere mu kyalo. Newa nange ebintu by'ensi bizibu. Omwana olwamaze okubaako ono yamusuzizza mu loogi. Yamugamba ddeyo mu kyalo. Kwata ssente. Kwata zino. Ne bannange. Omanyi bagamba entunulayo kyekitiibwa kyo. Kwata ssente. Waliwo abajjamu 2 n'ab'omutwalo. Bannange weegendereze ogwa ku grade ki? Gwe grade y'omutwalo tokaana nnyo okutuuka ku grade ey'ab'10 kubanga oba otunula mutwalo abatunula 2 n'ettaano bonna baba banjawulo. Yamugoba. Katugenda okuddako erudda. Ne bannange abantu beno kiki? Abantu ne bamputu. Emyala gyonna egyali gitwala amazzi kati tebakyagala gogola mwe basuula ebisasiro. Abantu bamala gazimba bubi kuzibikira ntobaze ekintu ekimenya amateeka. Owulire tugamba you people you have to arrest people. Now look at this one. Look at the building. The building here is the gundi omufurege. But now look the gundi is up. Ingini wano vaayo. Ate chifu yenze. Biche bino be mwako. Mwakoze biki? Mbasonyiwe ki? Muzimba mugga. Ati obuzi ennyumba bagizimbye ya nnaku 3 ngeri waggulu n'okukomerera ewedde. Munnange jjajja tujja muga abantu abakulu kakati nga omanye ebintu bino era naawe bimanyi biba byakukwaka ki kyakwake. Sidese eyonjodde buyoozi kwata ote oli muntu kale. Era no lulimi lutegerekeka nti omuntu abajja kutereeza wulidde. Kumbe ono ali ku ssimu ayita banayoola. Kati oba mugizaawo mube nga mutereeza then tibenga ekintu kiggwa. Egenda maaso.
agenda okudda. Batya. Musajja yamugobye. Oyo mwana alina kyano. Ne omusajja yamututte mu loogi era obugoma bwakubiddwa. Kale wabadde waawo okujjanjabibwa. Kale ne wajja wabaki. wabukedde ku makya. Kani bwakedde ku makya n'amugamba nti gwe vva wano. Kati yamukubye bubi mpaka kulumwa. Mukubire katikati. N'agamba ngenda mukubira amasimu tulabe. Lwaki omwana ono atandika okumalako akeewungula? Omwana ono lwaki yeeyisa bw'ati? Emputtu eno kiki yagijjawa? Tugenda maaso. Njagala weetegereze. Kakatuddako musajja mukulu ali wano. Ali kaduuka ke. Nja kujjayo ndowooza wiiki ejjaawo ngenda okuleeta. Ali wano kaduuka ke ateeze. Y'okiriya. Kati okiriya aba ali wano ogenda okweregeza. Nekitende. Pannange nakitende. Kyali ku kyalo. Waŋŋamba wagenda kusoma bulijjo woli. Nedda. Naawe nga obimanyi eby'essomero. Namugamba eby'essomero muno ebyatabuse kati ate nga obimanyi nali ngenze mu sponsorship. Kati nakitende ono ogamba mbu isimanyi agenda ku ssomero. Baali bamubalidde omulimu guli. Ng'agenda bwa ddembe mbu mu bufumbo. Kubanga mbu ddembe yalina kasene n'okusinga kw'okiriya. Bulamu tubutambula. Kaakati no ddembe yamubye bubi mpaka kumunoza. Nadda. Kati ng'amuga kansooke ntuuke waka nzije nkulabe. Ojje kati okomawo ku bufumbo bwaffe tutandikire twakoma oba kiki? Ogenda kumpaamu akaseera katono nnyo. Tulabe. Kuba omuntu amaze ebbanga nga taliiwo bw'okomawo. Noono naye aba yakulinze dde era abaawo obusungu ndowooza oba okitegeera. Kati ate already abadde talina bakuwummuza nkaka. Kati okiriya kiraba nga kyekyo. Mukyala akomawo. Munange. Firimu egenda maaso. Tugenda okuva eyo. Ali wano aweeweeta. Otusobola kulimba. Ayagenda gamba naawe. Engamba kati gwe wange. Kikyate. Kale olaba. Ngamuga omanyi? Yewa accident nava. Eraliikiriddemu. Kubanga yaŋŋamba ngo ajja kujja eno mu tawuni enoonye. Kati mpulira siteeredde ng'akyaliwo. Omuvubuka nakutawa. Nakugamba nti wano omuvubuka oyo. Wulira nno. Okitegeera? Okimanyi omuwala mbu mweraliikirivu gye yava? Kyotera. Muvubuka ayinza okujja omunoonya. Mbu gye yava yali yamugamba ajja kujja nnoonye. Kyonna tajja kubeera mu kyotera. Tweraliikirira ddala. Oyo muveeko teweraliikirira. Waleetera empale ze bw'ati. Tajja kukyagala. Yagamba oyo tajja kukyagala muveeko takweraliikiriza. Ajja kukula ki? Ebintu byodde ogamba ki? Nakugambye edda wali we bazimba ennyumba bwendi wano. Katugenda okudda eno. Owulira mirundi emeka? Chifu. Kati Maria byasoma atandise obipiikinga. Era enjagala kusomera eri gyano omukyusa. Nze sirina buzibu. Ogamba nti waliwo omulamu. Laba. Asomere kine. Kati okimanyi nti ono omuwala alabika ali yazaala dda alina n'omwana omukulu Maria w'oyo. Zino saawa ziri meka? Owaayi mwana gwe zino meka? Saawa 2. Eno mbobya. Wano siraba omulamu zine. Teziri 2. Sebo maama Maria ayagala omwana bamuteeke mu ssomero ery'ebbeeyi nga n'okubala essaawa. Bamubuuza zino ssaawa mmeka naga 2 ku lw'okuba katunuddemu 2. Taata yagamba eno mbobya. Saawa 8 mu Luzungu. N'amugaa zino ssaawa 2 mu Luzungu ziba 8. Akalimu we kasonga mu 2 ziba 8. Owulidde? Wano siraba omulamu. Ono yalaba ng'ono omwana bamukwesiga bamuzaala bakoowu. Mbali ku bintu bya kisibo. Kono katemba mweri. Omanyi ssebo omwana ateekebwamu ssente okusoma oba omulaba. Omwana buli wasemba sembe ennyo mu kibiina nga ne byasoma tabitegeera. Ssente ezo ziriemu akanyama ofune omukkutu obejjagale. Owulidde? Oba nga asanyusa okulaba.
kali kumbe musajja mukulu nga tajje wa chifu yakwasaganya emirimu gya town council ng'amugamba waliwo ensonga eyantuuse gye njagala okugamba awo mu saidi eno simwe bayitawo ba mu California waliwo akaduuka kali awo akaliranye akaduuka batunda eby'abaana biki ebyo naye waliwo akavubuka kasiikirawo ekyapati ezo ensonga zikana poliisi ezo n'ensonga zino ba mu poliisi njagala mukakuba engwala mukalemeseewaawo era tubadde n'enteekateeka kati firimu eno etuyigiriza omugagga wayagalanga mukazi wo tolemera kufuna ne gye weekweka ennyo ddala amanyala kutegeeza bwabadde omuntu yeerimbika mu kantu akatonotono obuswiti tuwo naye ekiro nga be batigamya abantu akati chief olengera n'amugamba chifu ekindeeseewo mu abo obuyinza njagala wumala omuteekeko amaanyi ag'enjawulo nze akasente konna ngenda kuwa ameseji awo bijja kwanguwa amugambye agenda mussaamu emesegi byo byanguwa tibyenkulula atuuse olaba bamusindikidde awo ngana singa bonna naye bannanga ensi eno si nnyangu mukama katonda buli muntu andibadde omuwa ku ssente n'ajoogako n'atajoogebwa kyokka ajja kuvaawo lwaki kino bakikola kubanga omulenzi oli yagamba omuwala ndi ajja mulemerako yonna gyali ajja kujja amunoonye kati omuwala ne kimweraliikiriza katoni yamugamba toddamu kweraliikirira gwe tutya mulenzi tugenda mukolako ajja kukiwulira tugenda maaso kakati oluvannyuma mwana muwala okulaba mwana wange Ddembe nga tasanyukira mwana azze wa maama we bannange kuliko ekkubo nsanyusa okulaba asanyukirako ono Ddembe ogera tutya kiki ono kiki naye nagamba ogwo omusasangule nagamba nti kiki kino kyoleese ddala bintu binkyaka tondeetera mberebezi wano naye kale mama loni waali jangu kati nga tayita Roni kwata ebisumuluzo bino kwata gulawo wali ojewo ebintu byo mu bbuutu enkoko mu kisale kati katugenda tugirime wulira sensobala azze n'enkoko muyingire yakuliibwa kati nkyawo wanawula takyayagalawo ati mwana mula anawula takyayagalawo omuyigiriza byonna byayogera ngusirika busirisi kati tugenda okudda ewa Umaru naye omanye ennaku nga yakulumye ennaku ekuluma n'ekufaananya omulimu gwe kati Umaru atunulanga capati esiridde nanga gwe gundi gwe baŋŋamba mu mulimu gwa capati muno muwerimbise naye ng'ekiro bba olengera amaaso olabika onywa n'enjaga bannanga enjaga nga sigirinywa Umaru olina ennaku bbiri wano nga toliiwo tetukyagalawo capati zo wenna oli wano osikidde wano yonna wenna omuluka guwunya ebijanjaalo oli wano otusiriwalirako twala capati nyumba z'abandi zonna oziyiridde butto buli wowulira oyita butto yawunya eno nga baleeta katunda bannange nsanyuse nnyo bisanze okusanga mama bannange kyonkoledde mwana wange soke okunywa wano mama omanye ebibiina wotuukidde nga looni endi bubi gwe baleese nsasula emitwalo 27 naye kati waliwo mmemba eyadduka atubunyabunyizza tubadde tulina sente zetusasula nga ffe 27 kati bwe twagaseeko zino ezoono eyadduka netuzitematema nga tulina kusasula emitwalo 37 looni eyo embeeza enkaka simanyi nakumanya sente zo weziva naye mama tofaayo wenvira omanye abakadde bagezi bw'aba asaba tagamba mpa nga mulungi ekizibu abanga akinyumyako naye erowooza kandaba abaana oyagalanga nnyo muwogo ate ate bategesa emigaati baabo emigaati eyo ndowooza wangigirese oyagalanga nnyo muwogo mama ndeyaza mugo gyali omugezi mufumbe yali n'ekizibu yesuseewo gwebampa kamala okutegekera kati kazinzija
ekiri wano abakiifu kati jjukira ono mwaka baali bamuwadde akadagala kanjinoni wano nkasimu akatono njikusomere operation tunyweze obufumbo operation tunyweze obufumbo nange wano wenyini ku channel yo It's all about Emmy Official. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Tubagala nnyo mwenna mwenna abatuwagira eno yo bwetyo bwesose bwerabise abankumire ekirango kino katukiisewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera Film Production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera Film Production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukusa ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema.